Uno omuvubuka Kaggwa Ensonyi ow'emyaka 27 azze ku mukadde n'amukaka akaboozi ow'emyaka 7 olumaze omukozesa omukadde n'afiirawo ogenda kubanga wamma obifuna maaso awo maze gameerere babiri nabo bafiiridde mu ntiisa ogenda kubanga nabyo oyongera okubimanya maaso awo eno byo bitabuseemu wakati wa Narongo Kitone wamu ne Fuulufiga beerangidde ebisongovu kw'otadde n'okuloga omuyimbi Catherine Kusaasira wamu ne Chance Nalubega ebyama byonna bivuddeyo. Zuena asisinkanye Minisita Balamu nabyo ogenda kubanga wamma obyerabirako maaso awo. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange Alian Skin muyina maaso awo nga naye atotola bitiisaamukko akatambi weekali maaso awo nga enkola yaffe. Mbasaba video no mujimpe like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sufia News Excellent mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell limesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sufia News Extra. Nyongera okusabirako omwo mwenna abalwadde abakosefu nti nsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business nga tezitambula bulungi oli Uganda oba oli bweru naye mukwano nga gwe emirimu gy'ogenda tebakuwa mukubireko era nga tulina ne bannaffe aba BF Suma bajanjabisa ddagala lya butonde bajanjaba endwadde zonna bakubireko ate obeere nga weefunira obulamu obujja. Saagala kuwulira ng'ogamba omugongo gunsimbi ate kinsimbidde wano nno. Munnange olunaku lw'ejjo nabaleeteddeko emboozi y'omuvubuka Kaggwa Ensonyi eyasse ku mukyala omukadde w'emyaka 7 munnaye n'amukaka akaboozi. Olwamaze omukaka akaboozi atumba bye omukadde n'afiirawo emyaka mugiteegera n'omuvubuka ono omukadde era kibali tekyebeereka abadde ayindowooza era ayina kufa. Munnange muyina maaso wano ng'omuvubuka atunyonyola mbu lwaki yakikoze mbu naye muntu asobya kyamususseeko. Kannange omuvubuka omuto badanga abazadde musabira abaana ababeerako ebyoyo ebitategeereka ebibalumba naye omuvubuka kyagambye abadde atamiddemu kati oba omwenge gwamukozesezza ebyo sijja kulimba. Navudde emmange wake wa mukadde nga nyambuka wake wa mukyala wa mukadde n'ambika nantuusa weyambisa nangamba ndezeyawo ku mazzi nengenda kunyanja kuba mukwano gwamama nnyo era mukwano gwaffe waki wa famire. Amazzi nengaleeta we naleese amazzi nemugamba mukadde oli ludda amazzi ngaleese nagamba nzibu neno kolaki ndeetera nga manyi nti oba ali munyumba oba ali awo nemuleetera amazzi nagenza otuuka mu kisenge kye mu lukubo wano ewange nga ngamba ndi eno ndeetera nagenza otuuka nga biki nadde nga muwa ekidomola naggala nebuuza nengamba mumutima muli nebuuza nengamba wabula ekyenjawulo nti nabadde nyweddewo ku mwenge ensonga lwaki saasobodde kwebuulira. Ekyazeeko nange nakemeera bwatyo munnange Kaggwa Ensonyi bwasobodde okunnyonnyola lwaki yeebamba ku mukyala omukadde omukadde yaggalawo oluggi. Osanga yaggalawo oluggi nga yagala bamunyiga amasajja omanyi abakadde batera okubeera n'ebitu nakugamba okugulu kunnuma nyigaako omugongo kati ye ndowooza omuvubuka olwagenda okunyiga omukadde amasajja n'amunyigiramu byonna buno budde omukyala mufu. Bannange mulimu ebintu byolaba nga byo bikakkali bikambwe naye nga bwenkongerayo n'Alian Skin ono nno munnange avuddeyo n'agamba nti waliwo omuntu omu agenda okuvaayo yeeweeko obujulizi nti ye yatta Muze Radio naye ng'olowooza agamba ani abadde ategeeza ani? Osobola okumpa endowooza ye wammaawo mu comment section nze simanyi gw'abadde agamba naye ng'osobola okumpa endowooza ye ani gw'agamba.
banange Alien Skin katusuubire ndowooza tebigenda kuleeta ntalo munange olunaku lw'ejjo MC Curtis yavuddeyo n'agamba nti agenda kuvayo yasanguza ebyama bya Bobi Wine 10 era ng'abiterekedde ebbanga eriweera ddala emyaka 10 gy'abiterekedde ebyama kati ye Lwasa yavuddeyo n'agamba nti naawe MC Curtis tuggyeko akabamba bugazi mazima mu bantu bonna nga Bobi Wine yalaba kuteresa gw'ebyama amunange gye byasembedde ng'amuvumya ebigambo ebinene nze bye sitagenda kuyisa mukama manyifu wano kusuubya News Extra tetwogera bigambo bubisi kyo era oli abagendo gamba olimba mu byogera tetubyogera wano naye nga ye yabiwandiise nga binene weebiti nawe osobola obyesomera ate n'obiraba kale bwe tweyongerayo ewaziwena mukyala wa Bebe Cool munange olunaku olwaleero naye bwatu bwasiimye ate n'agendako ku woofiisi ya Minisita Balamu ngamba ono Minisita Balamu w'abavubuka emabegako Bebe Cool yali ku live sebo n'agenda n'akiisinga mukyala we nga ku live omukyala nga yenna mweru yenna yali yeye ali mu buliri kwegamba nga yenna yatukula baanaki bagamba kozi abalina enku bali ebiyidde naye nga bwe tuli munnange bwatyo bwalabise baziwena ng'alina ebbalamu ate ogutali musango okitegedde ekintu kimanyi ndabye abantu abamu nga batandise oleetawo ebintu ebitakwatagana munnange bwe nkongerayo ne Nalongo Kitone onono nga muganda wa Jennifer Fulufiga era nga bo baatulema embeera zaabwe manyi bagamba nti abooluganda bita bikuwonagana ebimala ebikola ki n'ebiddawo ne bikwatagana naye ze bano bansobera babeera bayomba beevuma kati era beerangidde obulogo ne beerangira obucaafu Nalongo Kitone n'atuuka n'okulangira Fulufiga nga waayina empale emu n'amulangira nga we yaluga Catherine Kusaasira nga we yaluga Chance Nalubega bannange bingi nnyo naye Fulufiga gye bisembedde ng'abaana ate bamutabulidde mu luzungu abaana be bennyini be yeezaalira ngenda kubanga byonna mbikutuusaako mu maaso awo saagala mboozi nyumize mbwate bikino naawe mu nsi oliwo lwa mumwa naye weeyambe omire eddagala lyokuba owunyirira ensi nze yakkubirizanga onvuma nze nasulako ku seminti nga nkujjanjaba nze wali onzijanjabyeko oddira ebizibu ebikutuukako n'obitusibako ekintu kyokka kyonsinga mu nsi onsinga ebintu ebi akamwa akakyafu n'okukwata abasibe ebyo byonsinga enziku gye wasiiga saanya abonaabona olemeddwa okugenda okujjanjaba saanya omusajja yavaayo ne yeekubira endulu nti yankozesa n'ansiiga enziku naye gavumenti eno teyavaayo kuyamba saanya sooka ogende okole practice z'omwokwatira abasibe obeera ogamba abantu oli muwoomu oyo n'omusajja naye tukulaba weemula n'abava mu kkomera kati bbaawo kimulekawa baakuwa emmotoka mu state house ng'omaze ovuganya kusaasira omulozoloze musajja mukazi wattu talina kyamanyi ate tiyali mukwano gwange nandimugambye nti nyina ono kino kinnamammonde kikuloga n'ogenda emmotoka gye baakuwa n'ogikwanamu omusajja ekapeeka oyagala male kuleeta bifaananyi by'esaalongo wagikwanamu omusajja ekapeeka ate naye n'akukyawa n'ayendamu abakola baakozesa ku bbaala kubanga bw'oweeyambula kapeeka yonna wagirekanga ewunya ekivundu sooka okyuse byebipale bya bbulaaka by'owugiramu bikyuse oyambaleko ku ngoye eziraga omukazi omuyonjo negwe evanozo Dubai mu kipale ekya bbulaaka Kampala mu kipale ekya bbulaaka nejjo bwe nnakulabye wano ng'olina Ameriya wabadde mu kipale kya bbulaaka ebyo ebipale byo bikyusaako ddi nga tonaba kubeera ng'ovuma abantu ebyo ebipale ebya bbulaaka ebyo ebibiri by'omaze nabyo emyaka gy'obulamu bwo byonna byo oli bikyusaako ddi nze bayizawo ekinnumya omutwe nti sisobola kuloga nandikulozeemu kubanga twaloganga babiri ne twegema ffenna wano wagambye wayimbiranga wa Chance Nalubega tewaloga Chance Nalubega sagendanga naawe Katosi waloga Chance Nalubega Kasalini Kusaasira bwe yagenda mu byobufuzi wamuloganga misana na kiro kubanga agenze ewa President Museveni era naawe n'olwana nnyo ogende ewa President Museveni wavuma Kusaasira buli lunaku ku makya kya misana kya ggulu kubanga ali mu byabufuzi nagendanga naawe Katosi n'obaloga waloganga baakigo ow'omutima omulungi weefulamba oli musabe Chance gw'ogamba nti yakuyamba wamuloganga ku makya na ttuntu n'omusawo gye walogeranga tafanga kyekirungi akyaliwo naye kyenkwebazaako wannyamba waŋŋamba eno entaloga bwe baginywa tontabaala nga siri kutabaala kuba singa wandogadda ne nange kinnuma nti nandibadde nakulogaga amatama agakubulukusenga ekitumbuuwa n'obaako ekirala kyofunamu wagenda wano abo n'obamaliriza n'odda kwesibifo
kakati nyina okuloga SB4 yo nze namutwale wa mama Fiina bwe yatoka mama Fiina nankuba ekikono yalinga abeera wagundi n'avumanga mama Fiina buli lunaku waloga SB4 naye yakulema kubaga nakanyanga kera ku YouTube ya SB4 ndabe omusajja takyateekayo bintu mukwano SB4 yawunzika akulema abo naliwo ng'obaloga nze mujulizi twasimbulanga wali kaduka ak'ekibuyaako kewatundirangamu omunanansi n'obuleega bwe twasimbulanga tukene tulinnye emmotoka ne tugende Katosi Ssaalongo oyo we Katosi akyaliyo era ekyaŋŋaana okuddayo nga ndaba engeri gy'oli nti gwe wamundaga muyinza okunneefulya ne mundoga nange naye nga awo tutuuse bantu bange essaawa zonna sisitawo akwabya ayogera ebyama byo byonna nga we wali omulogo mbufulufiga yali mulogo bwera yaloga Chance Nalubega wamu ne Catherine Kusaasira ate Nalongo Chone yavayo n'agamba mbu yaloga ne Irene Namatovu era munange gyebyakumekereza nga yagadde ne Geoffrey Utaya kale we tuli munange ata kumyoka mulangidde ekiwala mugambye fulufiga yigo okweyonja oli mukyafu oli mukazi naye gwoyambalako ddi munange bobera mu kiwala kimu kiddugavu banange kunono n'empale zaakuvaayo naye nga nyongera obajukiza bano ba Luganda naye maama baatutabula naffe naye nga ye fulufiga gite bimulidde yadde n'akatono oba amulangira bukyafu oba amulangira bulogo oba amulangira biki muyina maaso wano nga yongedde okulumya nti ennaku zino abaana abe tebamanyi Luganda boogera Luzungu halo mami simanyi biki era lalala banange mbu munange kati school fees zaawayo ziye zimubonyabonya kubanga abaana boogera Luzungu mu ate tabitegeera ye lwaki mbyogera nga akatambi nkayina mu maaso wano nammwe musobola okwerabira kati baswitse ati nsobole okwongerayo n'agaali naye nga ye fulufiga ali bulala ali bulala mu Luzungu n'abaana be kale sokolera Mom, Yeah. I want water. You want what? Water. Watch. You gotta buy. Water. You gotta buy. No, the more you want, I want to the problem. You gotta buy. What's the matter? Supermarket are never a gala. What do you want? Don't come here. Don't. Yes. Don't do that. That is bad. Hi, Laos. You can talk with doctor. You can talk to doctor. You want what? You like what? You want to drive in what? Mero tubeza idabo mulembe omuseveni oluzungu lwe boogera oba singa twasigala mulembe gwa Amini tetwandibadde na luzungu lutwerumya nnimi luti kati nze nebuuza basomesa bannyamba ki kusomesa mwana kunsumbuwa nakumpa stress omwana ayogera oluzungu luyitirivu nnyo nsasulira kusumbuyibwa oba awo nno we tuli olutalo wakati wa fulufiga wamu ne Nalongo Kitone ne bano bo babalitererako ddi ne beeyagala manyi bagamba abooluganda bita we bikoonagana biddamu ne bikwatagana ne bano bo bansukkako bo tebasobola kumala wiiki nga tebeerangidde kati leero beerangidde obulogo olwo n'amulangira ekiwala ekiddugavu mbu fulufiga alina empale ejo emu yokka enzirugavu wagenda Dubai gyagenda nayo ng'ali mu Uganda gy'atambuza bw'ajooza budde ki tubadde ku kooti ya Ali nga nze gw'osaba transport njagala weegaane ng'ota Allah njagala weegaane Katonda w'ekitiibwa ng'otulaba oti newa alien skin ekuba emakinde wansabanga ssente sitana kuwanga ebiri egikuzayo 5 olulala za Silivia waali otosipa obadde onvuma nga ate bonsaba ssente nze njagala oveeyo ogambe nti no nalwanirira Ali namusaba ssente weziti yazimpa nga mwe mwabba famire ya Ali mwamala kubba famire ya Ali muganda woli ne mumubba ssente ne muswala ne mukyusa otambi ne muddewo omukazi kati ng'omukazi ali mu kooti ali mu mabanja tali temumuyamba nakali badde bamutwala luzira ngala tubalabayo andi mwani mwaloza nti famire ngagga nnyo mulimu ssente nga temumuyamba kati mwamulekawa nejo yabadde mu kooti bamubanja obukadde n'obukadde Ali asasula luli miliyoni 6 n'amugye luzira kati nagenda omusasulira mwamala okumwokesa
Yenga tutabala mu koti. Buje batu wabulidde tetugenda. Ne ali agenda tutabala bamwe. Ate omukazi wamaye misango malanga bamunonye. Production na wala ntinga zirumye. Ngate mumuyambye. Ati mwagamba nga yalisanga ali yamugulira nganda we yamugulira ngempale. Ngate mumuyambye. Mufuna mumuyambe ngeje mwamubba. Okakaso kyasobola kugenda n'omukazi we kuchwa mukola. Okyasobola okakaso osobola n'okuyimira wali. Omanya malusu gakuwanda. Naye nga bantu bange essaawa zonna sister ne sister beeyanika bajjayo ebyama byabwe byonna bye bakola okuva buto ne babiteeka ku social media bwe paba. Ate obuzibu olubiteeka ku social media nga naffe tubitambuza tubyongerayo. Okitegedde ekintu ekyo oli amulangidde yali mulogo yaluga Catherine kusaasira n'abantu abalala. Ono n'amugamba alabika bubi simanyi obuviiri ne munange bano bo leero beevu. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Yezeseka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa abayina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwenkongerayo ewali Skin ono munange muyina maaso awo nga totola nti engoye ziyayambala abantu ze bamucomplaininga nti yegeraageranya ku mukama waffe Yesu Kristo. Muyina maaso wano ng'agamba yabula kati okufiiramu. Bwebagenda ne bamusabika ekiveera kati ogwo omuka golaba gwali gunyooka nga gwanjaga bwenjaga yagenda n'emukubira omwo n'atamiriira omwo nga buli omu amulabamu bibye. Wamma namulaba nga amaaso gamyuse nnyo ne ngamba ono alabika taliye kaso kumbe ekintu kyali kimukubye nga kimubobonze nga ye ali bibye talina kumwe wadde n'akatono. Muyina maaso wano ye kennyini nakati munange enjaga yankubira mu kiveera omwo ngujumizaaki ankyakula tukali kanzisi akaki akinjaga mu kiveera kyali nkambwe wena werekiddemu oli mu kikombe yukane waliwo foogo kainange esimala bwogwange bujja ffe bennyini ani ngujumizaaki kesa okukwatira omwo nga tukubise ng'oluwombo ng'okufumutuka mu luwombo olwo jjukira ali oli muli bwoti Yesu yatumye omuzindaalo yeno oli ajjonkera sinemaikofooni bagamba mutuuleko wansi wasanga onakikutta kumbe ogamba kampeweere wansi ante enjaye yankubira wali Doko okimanyi okimanyi okuba muli mu kiveera mwenyewe mwali muva omuko gonna gwaliva mu kiveera wagulaba ne eyo concept teryagenda. Skin bw'atyo munnange ate naye bw'atunyonyodde abantu nga bali eri nga bali mu kuyomba olw'enneeyisa gye yeeyisaamu ku stage. So munnange naye mukwana enjaga yagenda n'emukubira ku stage n'abanga takyategeera kwegamba nga buli muntu yenna amulabamu nga kasoddokiyo. Naye nga bwetuli kale nkubuze butereeva ate mu birthday era ng'olunaku olwaleero omwana muwala Stella Nambiru akola program eya Naamwatulira. Ono nno omukyala akoze omulimu gw'amaanyi bambi olunaku olwaleero mazaalibwa ge. Kale tumwagaliza birungi tumwagaliza bisinga myaka na buwangazi era twongera omuteeka mikono gya Mukama
amusobozese okukola emirimu egyo gy'akola kuba mikwano si myangu naye nga yibambi akoze atereezezza abantu nga bwe kisoboka. Munnange amawulire ag'ennaku agaliwo omwana mulenzi olunaku lw'ejjo yafiiridde e Dubai era ng'amannya ge amanyikiddwa nga Enoka Mugagga. So gwe wenna oli eyo ng'amanyi ku muvubuka ono bambi osobola okutegeeza ku famire ye nti munnange yagenda okukola e Dubai Mugagga Enoka kati zembuyaga ezikaze empewo olunaku olw'ejjo yafudde accident. Kale katongera okusaba ate Omukama amusonyiwe byonna ebyamusobako amuwe n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire atebenkere emirembe. Yali yagenda kunoonya akasente akyuse obulamu naye tebitambudde bulungi era nga si ye yekka ne Kadaama omulala ono nno nga afiiridde Jordani naye yafudde olunaku olw'ejjo. Ono Kadaama abadde alina emyaka 17 gyokka naye yali yagenda okukola. Okitegedde munnange mbu bakama be bo bagamba basanze afudde nabo tebamanyi kiki kyamusse nti kubanga yeebasenga mulamu bambi yali yagenda kunoonya akasente akyuse obulamu. Abaana bakoze agenda eyo n'afunayo kyafunyeyo najjo obulamu ne butambulanga bulungi nga bwe yabubala naye munnange ono ye tekyasobose naye era wenjogerera ssaawa zino zembuyaga ezikaza empewo. So gwe wenna amanyi ono omwana simanyi linnya lye kuba tebamperedde ku linnya lye naye osobola okutuyamba n'otambuza ate message eno neetuuka ku famire ye wobanga omulabi mu feesi era ng'omumanyi. Munnange bwe tweyongerayo ne baana bawala ababonaabona maaso wano nina omwami ono bamuyita Ntege. Kale nga nnyonnyola engeri baana bawala munnange gye babonaabonamu mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Ngenda kubanga mbalekerako akatambi maaso wano era nzindowooza baswiti ati kamba sibuulire wano Omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala. Gwe wenna ayagala Subi News Extra bye nenga maama baabaana basafaringa. Oh my God, owulira kano akatambi n'owulira nga oyagala nakkaaba kubanga bannange abantu ne bafera baana ba nasanze abawala 3 n'omuvubuka omu ku ssaawa 4 ogw'ekiro e Kasanje kukive Bubebbere ku ssaawa 4 ogw'ekiro bakwataganye n'ebibaketi bakwataganye n'amabaafu nabadde mbayiseeko naye bambi omuwala n'alemerako nnyo nempulira nga muli kinkuttemu gwe nabadde naye nangamba tebaba ababbi ne mugamba ababbi bayinza okutambula ekiro ssaawa 4 ng'ate bakutte n'amabaafu kwe kupaakinga. Akawala kaatuse ne keeyala ku ttaka lekagamba mbadde nsaba tuyamba otukolera ekintu ekyo otusuleko ku koolansi. Empigi nga bwe mumanyi Kasanye ng'ova Bubebbere nga nteeka bawala mu mmotoka na muvubuka bazze boogera nga boogera Oluganda olukutufukutufu. Kyenva mbabuuza muli abankahe? Omuwala kyava ddamu nti tuli beekaberebere. Omu n'agamba nti nze ndi weerwenshere. Ssaawa zino ennyo ogw'ekiro muvaawa nti tuva kutambuza bintu naye ebidibye tetulina yadde 10 kazibe ezitutuusa ku koolansi Empigi tutetenkanyizaawo engeri gye tweyongerayo kuba babadde bagenda Kyengera tetuzirina. Kyenva mbabuuza olwo bakama bammwe bali abaana ebigambo bye baŋŋambye byankwasizza ennaku era ne mmanya nti muno mu nsi teri ali seefu. Babajja ewaabwe mu kyalo nga babagambye babafunidde emirimu mu Kampala n'okujja okubafunira emirimu mu Kampala bawaayo emitwalo gya ssente 50. Naye nga n'omuntu ne woofiisi bagirina mu kyalo gye babawandiikira bwe bakutuusa mu kibuga basula mu nnyumba abantu nga 15 luumu emu oli abapangisiza buzigo basula omwo. Wabula akakwakulizo ke bakuwa nti gy'okoma okutambuza n'obeera ne saving omungi ku akawunti otuuka ekiseera ne bakupromotinga nodda ku bwa manager. Naye ng'olowooza bamaneja balina kubaawo bameka? Basobola okubaawo nga 3 nga muli abantu nga 5 oba 10.
kati emitwalo 55 gyojjako omwana oyo nomala nomuleta mu kibuga ng'omutambuzisa biplastika ng'era okimanyi nti tasobola kumalako yadde emyezi 3 kubanga bwe nagenza obbabuuza baŋŋambye teri yali amazeeko yadde emyezi 4 okusobola omwapugradinga. Imagine omuntu omubbi emitwalo gya 50 nga n'ebbaluwa omusaba ya senior 6 okusobola omuwa omulimu ekitone ennyo abamu ba diploma. Omwana wa muno n'omuleeta nga tomuwa yadde 10 ng'omugamba nti ate z'otunze tulina zisevinga ku akawunti. Kitegeeza ng'okimanyi nti olina okumubba z'atambulizidde ebigere ebbanga yonna ly'amaze ng'asevinga. Naye nga n'oz'omuwandiisa wazibba. Lwaki temulinaamu kisa? Bali abaana bakunyumiza ebintu n'owulira ng'ennaku ekwata. Wabula ng'ebintu mubawadde ebintu bitunda ku bbeeyi eya waggulu nga nammwe mukimanyi kizibu bitunda. Kati kambuuze muba muba tokyalinga balina gwe bazza muyina kiruyi nti mwenunula kuba nkimanyi abasinga abalina bikampuni ebyo banene mu gavumenti. Naye omwana ow'obuwala abaana ab'obuwala saawa nnyo ogw'ekiro nnya kitundu ng'akyali mu mayiro nga ebubebbere ndoza abasinga mumanyiiyo eyo n'ebibaafu n'ebibaketi omuntu eyasoma watyanga mwana wo nga ku ssaawa ezo ennyo ogw'ekiro n'ekitundu yasitulaganye n'ebibaketi wabula nga ne bw'aba tabiziza ku kampuni gwa Naggomola naawe obimuwadde ng'okimanyi obimuweredde ku bbeeyi. Lwaki temubaamu kisa mu mitima? Omuntu omubbye akasente kwe yanditandikidde tokomyoko ne za sevinga okimanyi olina ozitwala kuba okimanyi tasobola kumalako naye nga bw'omusuubiza ate omuwa omulimu omunene nga naawe okimanyi teguliiyo. Bali baana bawala bankwasizza ennaku kyekyamazima amatuufu. Bankwasizza ennaku wabula kye nalowoozezza mu mutima gwange ne ŋŋamba muno mu nsi teri ali seefu. Abo abaana ba kitaabwe babatundidde ente babatundidde biki okusobola obbaweerera bamaze obbaweerera bafubye n'akasente era bakanoonyezza bakawadde omubbi mbw agenze bafunira mirimu naye ng'emirimu gy'abafunidde kutambuza bibaketi n'amabaafu ng'ebbaafu gye batunda 15,000 mu kibuga mwe mubagambye bagitunde mutwalo gwa ssente mwe musuubira musiru kyayinza okugula ebbaafu ng'ezo zitalina makulu nga za bbeeyi bwe zityo. Omuntu mubuulira amazima omugende nti nkuwadde omulimu gwe guno na guno okusinga okulowooza nti ojja kulya ku maanyi ga munno Mukama ajjabba ku bwami omuggo muno mu nsi tosobola kulya ku maanyi ga munno kumala kiseera bwe n'osuubira nti tebajja kulya ku gago. Mukama ne bw'atalisasula mmwe abaana